po jako akawuwo. Londa mwiru Victoria kulesubiri obulamu obulungi. Banabyabufuzi nga bagenda mu maaso n'okunoonya obululu obunaabatuusa mu bukulembeze nga wetwogerera bano bali mu keetalo abamu ku bo basanze akaseera akazibu oluvannyuma lw'abamu ku balonzi okubategeeza ng'ebyokulonda bo bwe babivaako edda oluvannyuma lw'okuba nti bano ebiseera ebisinga balabikako mu biseera bya kunoonya bululu byokka nga bwe bamala okubalonda ne bafuna kye baagala olwo bo babeerabira. Bonna balimba nnyo oli n'alimba ngenda bakolera amakubo kati ndoze ekkubo lye muyiseemu mulirabe naye bo balaga nti nekkubo kati tolaba eno gye muzi wali abaga nti tebamanyi nayo kati bwe nakuwa akalubu onootegerayo ennyanja ne bwejjula ne bakawa bannayajja abatuuze ku mwalo gw'Emugungu mu ggombolola y'Entenjeru mu disitulikiti y'Emukono bategeeza nga bwe bakoowa ebyokulonda olw'ensonga nti babalonda bakoma kubalabako mu biseera bya kuwenja kalulu nga bagamba nti abakulembeze baabwe tebabalowoozaako olw'ensonga nti amakubo amasomero wamu n'amalwaliro gali mu mbeera mbi nga n'abaana baabwe batambula engendo mpanvu okugenda okusoma bwe batyo ne basaba abakulembeze okubalowoozangako yadde nga obululu buwedde wamu n'okubakolera ebyo bye babasuubiza. Nga bwe tulaba nagamba era kasaawa zino okulaba ku mmotoka ezo tulaba bwapa bululu naye ebiseera ebisinga tera kubalaba. Bakyamani be bakuse embuto zaabwe tekitebyokulonda naffe twabikoowa amakubo mafu tebatuyambye ye mwiru Victoria ngono yeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emukono ategeezezza abalonzi bw'abadde anoonya akalulu kayise door to door campaign ng'atambuza bigere nti ye waakubakolera ku bizibu byabwe kubanga abitegedde era nga singa banaamuwa omukisa okubakiikirira tebajja kwejjusa. Mwiru tagenda kukola ekyokwakula okusigwa mulundi gwange ogusoose okujja mu kitundu kino. Nze nkakasa ebigambo bino nti ngenda kukomawo kuba nze kamanyi ebiruma buli munnamukono nze ngenda kubanoonya ku bitundu byonna gye mubeera ebibaluma byonna ngenze mbinootinga oba nga mbiwandika mu kitabo kyange nti buli kitundu kati mmanyi kye baagala. Ono era agenze mu maaso n'abategeeza nga bw'ajja okubateeseza ku by'enguudo embi wamu n'amasomero ng'agamba nti tajja kukomaako wakubasakira okuva mu gavumenti ebateerengamu n'ebikozesebwa basobole okwenyumiriza mu bukulembeze bwe ng'omukiise omukyala. Nga y'amasomero nkakasaze zimu ku programu za gavumenti z'essaawo mbasuubiza ebigambo bino nti buli munnamukono ali eno oba buli munnamukono ali eyo nti zino empeereza nga bwe nzize entambula nange mwenyini nembiraba nti obulumi weebuli mbakakasa nti ngenda kufuba okulaba nga buli saavisi gye mwetaaga oba buli mpeereza gye mwetaaga ekwata ku byobulamu ekwata ku byanjigiriza. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television nga zisembera gye muli ate si kusembera kyokka wabula njagala zibeeremu abaziweerezaamu bagamba